ekitiibwa kya Muzaata bannange kisanawo bannamwandu bayomba nnyo buli kadde batama mu butuufu simanyani omutuufu ku luno abasiika bw'abaliwo mbubasuuka temwomu omugenzi bwe yali afa yali muntu waye lwaki temuyamba ne mumuwa ekitiibwa ku lusuumu ye yagambye ng'omugenzi yalonda omwana we ng'omusiika era yamutaddeko bugirita nayagamba mbwe kiramo kiraga omwana we ye musiika katembo oyo mungi nnyo kubaniriza mu kitambiro kya bizonto ekyadduwa ya Muzaata yefe bizonto Mukama bye yatonda era nga bitambulira ku pulaani ya Mukama eyo yennyini yasalawo tujje ku nsi kuno tukole ebyo byayagala tukole era tubikola bulungi nnyo nkakasa nammwe mutuweera obujulizi tuwagira Home Connect Properties bali mu kibuga Kampala ekizimbe Mabirizi Plaza omwaliro gwa Musanvu Nansana bali Mansu Opportunity Bank gendayo osobola okubanga ofuna poloti ennyumba naddala gwe yakadda ng'obadde okola sente zikuŋŋaanyiza ate gwe munanga abadde wano ng'osonda sente teziwera bakutegekedde ekyenjawulo Centerland gendayo osobola okubanga obanjulira banka gy'otereka nayo osasula ebitundu 3 ku buli 10 ku ekyo ky'osiimye bakuwa ebbanga lya myaka 4 wakati w'omwaka gumu n'emyaka 4 ng'osasula mu banka mpola naye nga poloti yo yakiri yalingibwa dda n'ekyapa kikuli mu ngalo Home Connect Properties gendayo bakunyonyola ebisingaawo UPRS eri Bukoto mu maaso ga Radio Simba so nga ate ffe YouTube channel zaffe Bizonto Comedy ne Bizonto TV mpulira ebbugu mu nkoola abafuna abalamu eyo nammwe abakyatambula naye nga mwafa tandika ekitambiro Bizonto Sabazonto are you okay? We are okay. We are the forcing info ate nga tuli sexual doma omwaka mulamba waweze juzi wano obanga okedde nojjukira bulungi ekiseera kyennyini Sheikh Nuhu Muzaata yaviira mu bulamu enseno yafiirwa sikiwa nti waliyo ataasubwa Muzaata mpoza abo abatono ate abatunyigiriza wabadde tuli awo era nga bw'omanyi nti omuntu bw'afa ng'abadde swahaba wabeerawo edduwa esabira omugenzi nerero bwe gwabadde era byabadde biti okulw'omukaaga luli ku lusumu Muzaata ye yasooka n'edduwa ne baabya olumbe mbunne ekyali wali emmere nga nnyingi mbwerawo wennyini n'abamaseeka abaaliwo ne basaako omusika omwana wa kulusumu agamba ng'omugenzi Muzaata bwe yali ng'akyassa yamutuuza bulungi n'amugamba mukwano bebi kulusumu omwana waffe ono yateekwa okusika mbu teyayogera gumu mbu yakiddangamu mbu olumu ng'amuyita nti bebi kulusumu asalaamu aleikum kulusumu n'addamu n'amukaatiriza nti nno omusika ono bwe mubanga mulumbe temumuteekako olubugo mufunanga olugoye luno olwange luno olwa kiragala lwentera okwebikka wamu n'ekanzu yange ye mubanga mumwambaza mbonaddamu n'amuyita nti nno kulusumu owulidde kabiite ono nti bulungi nnyo era ng'agamba nti ku ssaawa eno kye yabadde akola kyakutuukiriza ekyo omugenzi kye yasaba alabe nga kikolebwa kwe kukwata omwana owuwe gwe yazaala n'amusimba obusika ng'asikira Muzaata ebyo olwawedde kusatade kwennyini ate enkeera wali kusande ku makya famire ya Muzaata naye neekola dduwa ebikonge ne bijja bamaseeka bonna ne tugamba luno ng'awo bitusobedde ewa kulusumu waliyo abanene nayo naye ate waabano yo kyabadde kika empologoma zonna ez'obusiraamu zaabadde waabano ab'okusande bonno nga bagamba nti omugenzi Muzaata ekiraamo yakireka era bakirina bulungi omusika gwe yalonda ali mu kiraamo kino si ono owa kulusumu mbunno oli mulala ebyo byonna biri awo bwino omwagamba mbu tayimu yatuuka Muzaata n'atuula n'agamba nti nno asaana alaame n'afuna bannamateeka mbu n'ayogera nabo ne batwala ebbanga nga bakola kiraamo bino si byaffe twabijje mu bukedde kati mbu Muzaata yagenda okulwala ng'ekiraamo akimaze kyonna nga kiwedde naye mbu obuzibu teyasayiningako mbu kati kulusumu wano we wamutabula agamba abange ebiranga bituufu ng'omugenzi yalaama mukirage tukirabe ate abafamire batya okukijjayo kubanga kiri awo sayini mbu teriiko awo waasinziira
n'ababuuza nti no lwaki temukireeta ng'amatama ntengo bannamwandu ababiri abasinga ebiranye ye nnamwandu Bugirita n'ono ku Lusuumu Bugirita agamba mbwe ekiraamo weekiri ku Lusuumu agamba tewaliiwo kiraamo era akiggumiza nti ekiraamo ekiriwo akirina mu mutwe kuba baakimugamba ffe twabuuzizza kubamanyi amateeka omukazi asobola okujja n'agamba ti omwami wange bwe yali nga tannafa yaŋŋamba bw'ati era kikkirizibwa ne bagamba apaana mu mateeka tekikola mbu kubanga osobola okulinda tayimu eri ey'obuzibu n'omukwatirizaawo tayimu eyo yeeriwa gye tuyise ey'obuzibu ye tayimu y'abakulu ng'akaboozi kanyooka mu tayimu eri embi ng'ofundikira empaka omukazi n'akugamba mwami ali musika bw'oba teweetegese oyinza n'okugamba mami gwe musika tayimu eyo mbi nnyo mbu mu tayimu eyo buli ky'omubuuza agamba bugambi nti yesi mukwano mwami onjagala nnyo yesi mukwano mwami ndi mulungi olinga malayika mwami oli nkyawa mpozi nga nfudde mwami omwana wange ye musika ekyo kyennyininyini mbuno tayimu eyo omuntu aba wano naye ng'obwongo bwo bwagenze dda kakati ebintu ebyo ebya ku Lusuumu byagamba nti nno omugenzi yagamba tebiri applicable ng'ate ye taliiwo mbw abawala bali wano nga bayaaye bulungi ng'amanyi buli kimu nga mukuumuufu nnyo naye ng'atuuka awo ku tayimu eyo n'agamba stop neetaaga ssente mbw era awo tobuuza okwata bukwasi ekyo kyekitabudde bannamwandu ababiri kati ku Lusuumu yalaze dda omusika ne nnamwandu Bugirita agamba apaana ku Lusuumu muyaayi balwana bulwanyi kyokka ekitunyiiza kiri ekintu kimu nti omuntu gwe balwanira omugenzi muzaata yali musajja nnyo bwe bayita emmekete omugenzi nga muzaata bw'aba ayogera amagini nga gadduka muzaata atiisa naye okufa kyeki mutuufu kibi nnyo ate nammwe kennyini abafa ne mugenda bannange muli babi oluusi mulimba mwandibadde mukomawo waakiri olunaku lumu edda nga tuli bato ng'abantu bagamba bw'emizimu girinnya ne mutuula ku muntu ne gwogerera okwo naye gy'alagawo egyo ffe twandiyagadde bwe biranga bineeno omuzimu guveeyo mukwate ku muntu gumuweeweetemu kumpi kubanga gye guli muzaata olimba teweebaka bw'otyo naye olunaku lumu nga bayomba bwe batyo olinnye ku mutwe kisaana kugwa munyagwa enfuufu esituke kawempaata buke obagamba abange kiki mwerumaaluma mutereeze ebintu oswaze ne ku bantu naye mwe bwe mufa ng'ebyeno mubireka kati gw'oli eyo ku Lusuumu oba mucunya baali bamugoba mu nju yalwana bulwanyi kati okedde enkya aleese omusika era bamuli bubi bagamba alimba nedda muzeeyi waliwo amaanyi nnyo okwebaka bw'oti ng'eno ebintu bisoba olumu si kirungi jangu obabuulire just olunaku olwo ng'olinnya ku munyagwa ng'otereeza nsonga ng'omala nga weddirayo oleka abalabudde nti bwe ŋŋambye kino anaakiwakanya bwe nzira ngenda naye bajja kukitereeza ne bajja kuddamu abafu bangi nnyo nga muli eyo magombe naye ng'olw'olumu mwandibadde mukomawo ne bwe gwandibadde gumu gwandibadde gutumala kati gwe muzaata ojja mu muzikiti nga gujjudde guti n'olinnya imaamu n'ogamba abange ekiraamo kyange kiri bwe kiti kale oba bwe kiti omugenzi Rokeeki bw'olumba kololo ku mukolo wakati n'ogamba abange temuddamu kuwakana nafa blood clot eyava mu kigere awo ne weddirayo oba bampaayiriza nze sigwangako mu kigo nga nvudde mu katebe ekyanzita kye kino kyandibadde kirungi kuba kyandituyambye ekituufu mwafa naye eno gye mwava ebibuuzo gyebiri ansa mwe muzirina abamu mwafa yes naye tulinze lipooti nga lipooti tetuuka tulinze tukooye kati nga kayiira kati oyo avaayo n'agamba abange ebya lipooti mbireke eyanzita gundi era yanzitira kino oyo olumala ati ne kaweesinga ajja nti abo be mwakwata bennyini be banzita nga gundi yabatuma abeera egindi oba abo be mwakwata bonna bakyamu omutuufu ye gundi ne banne bagundi oyo bw'amala bw'ati kirumiranga ajja naye ng'ayogera teyanzita gundi era yannanga kino naye nga tumumanya bw'obanga osobola nga n'okumutwala omutwala nga naffe tumuwona oba oyambye ffe bwe mubeeno mutyayo mwegatte wamu mwenna mugatte obubaka mu bukwasa kirumira oba mwami muzaata bajje babusome wano nti gundi agambye eyamutta ye gundi ekyamusa kino yasindika gundi ate era musobola ne musinziira eyo ne muyamba ensi nga mugyetegereza ne mulabamu ababi abafuuse ekizibu ne mubanona ekiro nabo ne mubatwala mukirowoozeemu nno fe abamu tubakooye